omuliro gwa petroli nti eri gwali gukakasa nti gwali guyidde okumala essaawa ekyo nga buli mwana katanda yayidde tewali yava katanda ke ye omukyala bamusanga ku mulyango ng'agezaako odduggula era bagenda osikayo oluggi lw'omu maaso kwe yajjira bw'ati ng'akyalimu akassa akatonotono yali asiridde ng'aweddewo yenna abaana bange mukyala wange nga bonna bayidde. Enific Media. njagala mbeere nga nkutuusaako omwami wano wetwogera tuli Wamala naye nga ekikangabwa kyagwawo Katooke. Twagala tubeere nga atubuuzaako atubulira amannya ge aye tusole nga tutandika. Ssebo twesiimye okuba naawe. Nange nsanyusa balaba ssebo. Amannya nze Sebadduka Boogere Moses. Sebadduka Boogere Moses. Wali eno tuli Wamala. Tuli Wamala. Naye wali eri wali Katooke. Eri Katooke nga bayitawo Katooke ku Luyinja. Okay, Katooke ku Luyinja. Bye bifaananyi by'olaba byonna ebimu ku ebyo ebyabadde ebigenda mu maaso. Twagala obeere ng'otubuulira kiki otulukire okutandika wano mu ntandikwa engeri byonna we byagwawo ensonga zatandika zitya? Ensonga simanyi oyagala nsonga kwe kiva okutwokya kuba omuliro tegwakola ki tegwakwata gwokka tetwayokyebwa bwokyebwa mu nnyumba yange. Mwayokyebwa bwokyebwa. Kati awo bwe twagala tubeere nga tutandikira nti kubanga era omuntu okwokya either abeera akulinako obuzibu kubanga akulinako embeera. Naye ng'obuzibu buva ku mukyala wange okuwa omukyala omu omutwala akole namufunira omulimu. Omukyala oyo bamuyita Mama Seguya babeerako eyawe wange ku mayumba ago agapangisa babeerawo era omukyala nazaalirawo abaana abalala 2 nga bapangisa awo. Naye omwami nga tayagala mukyala we beera na mikwano mingi era tayagala mukyala we beera na mikwano era kyekyamugjawo awo ne basengukawo ne bagenda naye nga omanyi omukyala tasobola kubeera na munne emyaka 2-3 ne batafuuka ba mukwano. Kati mukyala wange oli ne waba yavaawo era yamanya gye bakola ki gye babeera nga oluusi wannyuka bagenda ne batuulamu ne bakola ki ne banyumya. Naye nze ng'ebyabakyalamu tebinkwata kuba byabakyala si byasi bwe bakwatagana ate boogera bulungi naye ng'oli era asigala agalaga tayagala ki mukyala wange kuba mukwano gwani gw'oli owuwe. Ne babeerawo naye ng'era ayina embeera ze yali alabamu mukyalawo oba jasi yali tayagala mikwano. Ye naturally tayagala mikwano. Tayagala mikwano naye yennyini musajja talina mikwano kuba nze siina mukwano gwe nali ndabyeko ebbanga lyabeerawo ku nnyumba zange. Saalabawo ku mukwano gwonna gw'ayina ate ng'omukyala waba alina bayogera nabo balaba mikwano nga kimuyisa bubi. Kati ekyo kyekivaako obuzibu nti mukyala wange watwala omukyala wo okukola ku mulimu naye ng'era oyo omukyala akyalina ebbaawe. Kati okumutwalira ku mulimu yali akyaliwo awe waka? Obafe baali bavaawo naye ng'era babeera bonna omwami n'omukyala bali babeera bonna nga balina abaana aba 3 ng'era babeera omwana omu oyo Seguya n'ababiri omwami be yazaalamu oyo omukyala ng'era badde bayitawo Kasumba nga babeerayo naye ng'omwami omukyala tamulabirira bulungi biwayogera kuba era olumu obeera mu nju nga lwa Sande nga bwe luti ng'owulaba omwana oyo Seguya azze ng'agamba Mama Jenny maama agambye muweeyo 5,000 tetulina kyakulya namuwaayo oba namuwaayo mutwawo ne bali ewaka ng'amuyamba ene we yali amuyamba kuba yali amubeererawo kuba omukyala oyo yali wakubirewo oyo omusajja. Waliwo yasookawo n'avaawo? Ng'alina amaka 2. Amaka 2 omukulu n'ono gwe yali aleese oyo. Kati nga omukyala atugamba omwami asobola omulekera 10,000 n'amala wiiki 2 takomyewo.
tazze waka kati ngera waba talina kyakola talina sente ngera atumya ayogera ne mukyala wange namuwaayo omutwalo oba 5 ne bakwasaganya naye yagenda olabanga ekyo tekijja kukola kwe kusalawo mukyala wange yalina restaurant mu tawuni bwe waaliwo space y'ekifo n'amugamba jankutwala okole ngera amuwaayo kati omuntu gwade balekera 15,000 weeks 2 waba asobola okufunayo ogumu ekitundu olunaku wabaawo kyenji wabaawo enjawulo omwakyala nekyeyakola n'akola ki n'agenda n'atandika naye ng'akomawo ewaka akomawo olweggulo bakomawo olweggulo bonna agenda naye kati omwami tebakyogerako kuba ye yali tayagala mukyala wakole so tewaliwo nteeseganya ye omukyala yakeera bukezi kumukina agenda atandika okukola omwami gwe yali akusasula bulungi gwe nga landlord ku nnyumba we yabeererawo ebbanga yasasulanga so mukyokusasula teyalina buzibu ekitegeeza teyalina buzibu bwa ssente sente oba teyaziina oba kininga okusasula nze simuyinamu buzibu buba nali mubanja sente era ebbanga nebyo bina okuggwawo yali amaze emyaka egiwera 3 ngaewange avuddeyo kakati tugenda mu maaso afunye omulimu atandise okukola bw'atandika okukola wayitawo ndowooza wiikisi nga 3 omwami alayika we yagendangayo nga tamusangayo emisana ewaka asangawo abaana emirundi kati alayika ne bamugamba omukyala wo ku makyakeera n'agenda akola ki nakola kati tekyamusanyusa kati lumu agendayo n'atamusangayo kyeyakola yajjayo abaana ababa 2 n'ebintu bye mu nnyumba n'akubira omukyala n'amugamba ono omwana n'ebintu byomubireke wanamugamba bireke mu ennyumba naye muleke awo ku lubalaza wa landlord nja musangawo ekitegeeza n'omukyala yali yakoowa dda okusinziira ku statement eri nti omwami lwagenda ew'omukyala n'atamusangayo mu nju ku nnyumba emisana ng'omwabula omukyala agenza okukola abakubira ye kyeyakola yakuŋŋanyamu abaana be 2 n'ebintu lwaki oli omu yamulekawo siwuwe yajja n'omukyala yamusanga naye kati ye bw'abijjamu n'abakubira mu tawuni n'abakubira n'amugamba omukyala nze ebyange naawe bikomye kankulekere mama Jenny kuba akulaze ekibuga sikyakusobola oyize ekibuga kati oliwo otyo sikyakusobola nambuza oleka ebintu bye najjamu abanaye n'abatwale wa mukyala mukulu n'ebintu bye n'alekawo eby'omukyala n'omwana we n'abireka mu nnyumba mwe yali apangisa n'agenda kati bw'ava eyo annumba ewange mu nnyumba yange nalimu emisana abaana bampita baŋŋamba taata Seguyawo azze wano akwagala mba nfuluma esenge nenkuza mukyala nemugamba taata Seguyawo ali wano naye olowoozaga naŋŋamba genda oweeze byaggamba sirika nenyamba ngenda ntuula kabalaza wabweru naŋŋamba taata Jenny Naseguya mulekedde mukyala mama Jenny kuba amulaze ekibuga takyampulira era newaka abaana takola ki mbasanze baliyo bokka naye nze kyengenda okukola ngenda musasula omwezi gwa December okutandika January agenda atandika beera yekka era omwezi gwa January yajja gwesasulira nembuuza naye lwaki tomukkiriza n'agenda ng'akola ngadda naŋŋamba alina osalawo kimu eiza okukola oba okulabirira abaana nze saagala byakola nendowooza kirabika akikkiriza nti kati yiye yanoba kubulaba mu statement omusajja yeyakola yanoba ntumanya alabika yasazeewo kimu akoze eki agenze mukyala n'asigala basigalawo awo nokyuggwa nze awosaddamu kulaba kwoyo omwami nebiggwa omukyala ye ng'agenda n'akola kati engeri gyali agenda n'akola ng'ate asigazza omwana wa musetula amuleeta ewange yajja naye lumu teyamusitula busituze yajja naye lumu naye abaddayo n'agaana okuddayo olwa banne abali ewaka kuba bakoze bonna tegeera bakoze bonna n'agamba ye kati era neeri teriyo ki kaasigale
kati omukyala ye n'agenda omwana n'amuleka wa kati yakola neeno nga tabeerayo gye bapangisa ng'asuulira ddala mu ttawuni kubanga tewali kimuzza kulaba kuba omwana taliiyo nabali abaana babakola ki n'asalawo sulangawa ku mulimu gye bakolera naye ng'omukyala owange ye akomawo naye ng'ono asigalayo n'asulayo n'akola ki n'ateteeka kumakya n'akeera n'atetenkanya ebyokukola ne babeerawo naye ng'era omwami nze saawo olwo nali nsembye omulaba nga simulaba naye nga 15 naye nga kirabika omukyala ngeri gy'asulanga eri omwami yalinga anoonyereza wajja akola ki gy'abeera kuba layika yagendanga ku nnyumba nga tamulabayo kati ewaka abaana bagamba abaana b'oyo omwami abeeri ku mukyala w'omukulu bajjanga ewaffe balaba muganda waabwe oyo naye oyo seeguya kati n'abaganda bamugambanga tebagambanga mutukoze ki tuzze eno bo bajjanga omusaayi nga gwe guzze ne bajja balaba muganda waabwe ono gwe bakola ne babeera naye nze kasibifaako kuba nze mbeera mirimu gyange oluusi we nabeera nga nkyakola nekiggwa mwami n'abeerawo n'omukyala n'abeerawo ng'akola wiikisi nziyitawo nga 3 ng'akola naye nga 15 omwezi ki ogwa January omwaka guno nga 15 ogwa January nzuukuka ku makya twali muno omukyala kuba we yali takoze kuba twali mu period ya kulonda nzuukuka ne ntuula ku lubalaza lwange mutabani wange n'aŋŋamba tuba tuli awo waliwo amayinja olengera ekkubo n'aŋŋamba taata Seguya ayisaawo nemugamba nti saamulaba kuba nali nkubyeyo omugongo naye taata Seguya ayisaawo nensirika kati Seguya yali agenze kunona amazzi wadda ne mubuuza Seguya taatawo mulabyeko n'aŋŋamba mulabyeko embuuza gambye eki n'aŋŋamba talina kyaŋŋambye yamubuuza wadde talina aleka tebaayogera nga mwana nensirika naye nga lwe lunaku ng'ogyeko luli lwe mundi ogwokubiri gwe nziramu okuwulira nti taata Seguya ayiseeko ewaffe ewange ate ng'era yayita wali neetoloola saakitwalanga kikolera naye nenyingira mu nnyumba neŋŋamba omukyala omwana ŋŋambe taata Seguya ayiseeko awo nekwata kubolera neŋŋenda nentombeerawo olunaku olwo ne luziba kati nga 16 ekintu ekyo kyali gwe tekikuteekamu pressure muli munda tolina kyewali tewaliwo obubonero bulaga kuba nze ng'ogyeko lwe yajja okuŋŋamba ebyo talina lwe yali anfeesinze kuŋŋamba naye ng'ate sireeti zonna azigamba mukyala we ng'ayogera ne mukyala we ku ssimu era asigala amukubira mama Jeni akusigudde naye ojja baleetera obuzibu Jeni akusigudde naye ekinaabatuukako ojja kukola ki ate ng'olwedde yali yamuvuja yanoba ng'ate omwami yanoba naye ng'akubira omukyala wayiseewo bbanga kyawo wayiseewo wiikisi nga 2 awo nga yakagenda naye ng'obuzibu bwava nti ng'ate bo threats z'abakozi tezibazikola ki gwe tebaŋŋamba nga bali batiisatiisa kati ng'akubira omukyala kati abakyala ebyabyo bye boogera gwate tebabikola ki nze ng'era siina kye mmanyi nti oba kino kyayogera oba kino kyayogera tewali era n'oyo omukyala awo by then nali maze ebbanga nga era simulaba oyo omukyala avaako obuzibu kuba nze kati nziramu omulaba nga 16 nkeera ne ŋŋenda mu bavubuka ne tubeera eyo kati kusanga 11 nvaayo nkomawo namukwano nga bamutajjira tugenda ku kisaawe olunoonya ebintu tugende ku kisaawe ku London College tusamba omupiira enyingira mu nnyumba osambamu oguno ogw'okwesanyusasanyusaamu nsangamu omukyala wange obuuzaako awo nzijjayo engatto zange nenziteeka mu nsawo mba nfuluma nsanga mama Seguya mugaye mama Seguya oli otya taata Seguya alya nanganze nudde omulaba ne mugamba munnaye yayiseeko wano eggulo abaana baamulabye ensirika ne muganze ngenze ne mbagamba kagende ku kisaawe kati ye yali akomyewo kulaba ku mwana we amala ddeyo ate lwali lwa Saturday nga tebakoze tebakola Saturday aze wamu ne bakola babalenge engeri ku Monday balina okuddamu okukola balabe engeri gye bagenda okukola ki okutambuzaamu emirimu ne mbalekawo nze ngenda ku kisaawe munnaye obubonero bubaawo ne tutabulaba ntuuka ku kisaawe nga natutte engatto emu ey'omupiira ng'emu
kambasi nga tezikwatagana nga tezikwatagana ngaye tokikolanga ate nga sikikolangako bwe ntuukawo nenkubira omukyala nenjaga omukubira namukubira n'atakwata mukuba essimu eziwera 3 nga takutte ngamba abadde ne mukyala munne embyesonyiwa nensigala ku kisaawe ziba ziwasanga 12 ankubira aŋŋamba wankubiddeko obadde oŋŋamba ki ne mugamba nadde njagala kumpeereza ngatto yange emu nagikoze eki nagyerabidde naye bireko obudde bukoze eki bugenze najjako nembeerayo paka saawange emu nenzira omupiira ne guggwa nenzira ntambula lwakagendo natuuka ewaka saawa emu kitundu eyakawungeezi ntuuka mu nnyumba nga taliiwo batambudde muno oyo omukyala neŋŋamba wali omupiira gwa Chelsea nze mpagira Chelsea neŋŋamba leka ŋŋende naye nali ndese firimu ewaka nga TV yaffe yali yafa neŋŋenda giteeka ku laputopu yange abana tulabeko nensooka nziteeka ku laputopu nenziteeka ku desktop nenzitereka nensooka ŋŋenda ndaba omupiira kuba omukyala era yali taliiwo waaliwo baana nengenda omupiira nagulako first half saagumalaako olwa kafyu saagumalaako kuba obudde gwali gugenda kugwa saawa nga 4 kitundu navayo 3 kitundu nenzira nentuuka ewaka namusanga ye akomyewo naye ngaomukyala oli mama Seguya taliiwo ng'akoze eki ng'agenze anyway bayawukanira eyo kuba teyadde eno kuba nze ngisobosaamusangawo sakwaki nenzira awo ne tuteekawo emmere ne tulya nze n'omukyala ffe twali abaana baali bamaze okulya netuulaawo ne tulya emmere nendeeta laputopu yange nenteekako firimu n'abaana ntuulaawo ntula mukyala teyali mulabi wa firimu ye n'ayingira ekisenge n'abeera ku ssimu ye mu kisenge awo nze nenziraawo ku firimu ne tulaba n'omwana twali twalafi n'abaana bonna bali abaana bana abaali mu nnyumba yange baali bana abasatu babo omwoyo abasatu bange n'oyo Seguya ne tulaba firimu bali bagiyita The Spy Next Door eya Jackie Chan buli omu gitegedde esesasesaamu comedy buli omu abaagirabira ku kaddeeka kaabwe bonna baali mu kaddeeka kaabwe buli omu we yali we yagirabira kuba yali wansi awo laptop ne tulaba neggwa bayisa wa 5 yali ewedde nenzingako ebintu byange nenkebera oluggi nenyingira nembabuuza abaana oluggi luteredde nentereeza enduggala bamanyi abaana daddy good night one good night daddy good night netuyingira obuliri nenyingira mu buliri nange nenyigako essimu yange dakiika nga 3 ez'essaawa ziri mmeka ziyingidde 5 kitundu okay ezo zo nzijjukira bulungi zaali ziyingidde essaawa 5 kitundu ndivaako essimu ngikwata nkola ki ngizinga mbuuza omukyala wagambye omugongo gukuluma owulira otya kati omupiira gw'omaze otutegeera bwe gwawedde omupiira gwali guwedde ngamba mbuuza omukyala omugongo wangambye gukuluma nsaba ompeemu ku ddoboozi nembuuza omugongo wangambye okuluma guli otanga nja kutereera awo wenebakira awo nemwebaka netwebaka otulo okay katusooke tuwumulemuko katono awo wetugenda okutandikira emboozi nga beebasa otulo kiki ekyaddako ate tulabe embeera bwe yali katuwumulemu tovaako okay mbakulisaawo yo mwenna mwebale kubeera nga mukyali ku Fic Media Fic Media tebwerabira nti eri ku mikutu gyaffe gyonna ogwa Facebook beera ng'ogendayo wamu ne YouTube mwebale kubeera nga musubscribinga okulikinga awamu n'okutwagala kubanga mukutu guyinza obba sigwa bbanga ddene naye ate byegukola mugusiime kirungi nnyo ddala Muhammad Kyagaba ali ku kamera akola kyamaanyi nnyo ddala ekifaananyi kyemulaba wekibanga kikankanyeemu omanya nti Muhammad Kyagaba wamu ne Henry Tamale bwe tukolagana emirimu mpola mpola tukomye nga bali mu nnyumba bamaze okulaba firimu ewedde beebase nga taata ewaka abaana akebedde ewaka wonna wali seefu kufulu kweziri buli kimu awo twebaka zali ssaawa 5 kitundu zotulo wenzekerera awo okutegeera zali ssaawa 5 kitundu nebaka tulo naye kisijja kulimba nti zaali ssaawa bwe ziti
ekisenge kino ekitungirirwa ennyumba wekigwayo kino ekibeera ekyemabege yes kyendabe ekiri ku side wano ekyo kigwayo kyekibwatuka ffe abali mu kisenge tulyoke tugugumuke tumanye nti omuliro guli mu ddiiro omungi. Abaana baliriddawa bali mu ddiiro mwe basula ku kadde kaffe tusula mu kisenge. Wekigwayo bwe kiti kyekitugugumula nze n'omukyala ne tugugumuka tuti okujja ku mulyango gw'ekisenge gw'eddiiro ogenda mu ddiiro we guti ng'omuliro mungi. Omuliro ogutandise okwaka tegutandise butandisi nga gwatandise essaawa nnamba emabega gye nsuubira kuba ffe tugenda okugugumuka okuddawo tuti mu ddiiro okujja mu ddiiro kugamba mu omuliro gujja nga ekijja mu kisenge bwe kiti kikka naye nga mu ddiiro muti mulimu omuliro omungi ng'ate wewuka we musobola okuyita wewuka wesobola okuyita. Nkwate ku kamera eri ekiraga nti abaana abaffe baali bayidde essaawa nga nnamba emabega naye nga temwawulira oba kuleekaana oba ki. Amazima gali nti singa omwana omu yakaabako oba ne tuwulira tewali wadde omuntu yenna ajja ne tewali yakaaba tewali na wadde yalabako ku muliro mu baana abali mu ddiiro ate naffe twali tusobola okuggiiramu n'olw'ekisenge kino mu ddiiro mwalimu siiringi kati ate nga musenga temuli kati omuliro okwagala okufuna hiiti okufuluma hiiti weeyitirira mu siiringi yakuba kisenge kino fulumya ki efulumye pressure kati ffe kyekitugugumula ate nekituyamba mbu amatafali tegagwa munda gagwa bweru kuba naffe gaali gasobola tukuba nitukola ki naye tugugumuka n'omukyala bwe tuti tutandika oleekaana nze mba ngenda ku mulyango gw'ekisenge gw'eddiiro wekinfulumya nga mulyo munne ng'omusajja omanyi noonyaawo kyenkwata nkoona eddinisa ly'ekisenge biseemuuko eddoboozi abantu bakole ki bawulire nkoonakoona nalina adisiki ya kompyuta nkoonakoona naye oluggi eddinisa liggula naye saakirowooza nti osobola okuggulawo n'oleeka tewasobola kulowooza nti nzigulewo eddinisa nakoonesa kya disiki zinsalasala wano wonna mpisaamu omwandeekana bannaye mututaase batwokya awo abadduukiriza abapangisa abaliwo bavaayo n'ensuuluulu olwo abawulidde bawulidde ebbali batandise okujja bakoona oluggi teruvaamu kati omwami omu ajja n'ensuuluulu bambi y'omukyala otugugumuka yadduka mu ddiiro kutaasa baana straight yaddukirawo ku luggi ate ng'omuliro gye guli muyitirivu we gwatandikira we guti kati nkoona gundi bakoona wansi w'eddinisa oba mulabyewo yes wano wansi we baateeka gundi ebikooko omusajja wakoona n'ensuuluulu nze wempita kati nfuluma bwe nti nkomawo ŋŋamba omukyala jantuyite wano isa wano abaana tukole ki omusajja ŋŋamba eyo teriiyo muntu mulamu naye omuliro mungi vaayo kati gwe wano mu kufuluma omukyala yeti tewakirowoozaako nti walowooza ali mabega afuluma naawe nze ekyanzijira nti ye agenza okujja abeeri tuyitewa naye ng'olidde wali okimanyi nti omuliro gye guli mungi naye ng'okimanyi agenze kujjayo bali nga watuyitawo wano olidde baali bakozeewo ekibanga ekimala mwenna okujjaawo okuyitawo fenna twakisobola oyitawo naye omuliro gwa petroli nti eri gwali gukakasa nti gwali guyidde okumala essaawa ekyo nga buli mwana katanda yayidde tewali yava katanda ke ye omukyala bamusanga ku mulyango ng'agezaako odduggula era bagenda osikayo oluggi lw'omumaaso kweyajjira bw'ati
ng'akyalimu akassa akatonotono. Yali asiridde ng'aweddewo yenna. Abaana bange, mukyala wange nga bonna bayidde, nga sirina kye nsobola kutaasa. Nga nange by then ndi mu ddwaliro, banzirusa mu ddwaliro saddamu kutegeera, babiŋŋamba ku ssaawa nzire engulu nga ndi ku ddwaliro lya community. Kati gwe awo wennyini awo gwe wafentinga fenti Saddamu kutegeera. kasita wategera nti omukyala ayidde. Saddamu kutegeera. Banzirusa mu ddwaliro community gye nzirira engulu ku ssaawa zaali ndowooza oba bbiri, mbabuuza mukyala wange aluwa, Majeni aluwa? Tebaagala kuŋŋamba Majeni aluwa. Naye nga ekyabaana kyo wali okimanyi nti bo bayidde oba wali tonnakitegeera? Bonna nali simanyi kigenze mu maaso bayidde. Kati oli mukubuuza mama Jane. Mbuuza musawo bamuyita Tony. Mbuuza Tony, mukyala wange aluwa? Mama Jeni aluwa? Majeni aluwa? Ngamba asikakana ogenda gye bali bagenda. Naye nga omanyi omusajja era omanyi abantu, kuba sisobola beera ku kitanda. Mukyala bange taliiwo, nga mukyala wange taliiwo. Bandikawo awo babeerayo, nembeerayo waliwo omwami bamuyita Isima. Kati omwami omu ajja ngamba ne bwetunaakola bajja boogera, ne bwetunaakola tutera tulina omugamba sula, ajja ngamba Dr. Kyebusi kizze abantu bo bonna tewaliwo asigaddewo. Bakigamba oli mu buliri, saba nyongere ku ddoboozi. Bakiŋŋamba ndi mu ddwaliro ku community. Oli ku kitanda? Ku kitanda. Naye ng'olwo bamaze okuntunga ntudde. Kati bwe bagamba ekizze ge walowooza ki? Bannange, ng'olowooza ki? Kubanga jjukira, wali tojjukira kya muliro. Wedde kati okomyewo oba ekyomuliro nali nkijjukira. Ekyomuliro nali nkijjukira nti omuliro nagugumuse. Ebyo byomuliro byonna nga mbijjukira. Bwe wagugumuka bwoti wali wamala n'obijjukira. Twagugumuse nekola ki? Awo nkitegeera. Kuba nze jjukira sigamba nti bansanga njidde oba ne bantwala gwe tewajjako nalwanako omusuwa gwakutuka gwe gwali gufulumye omuliro ne bagutunga ezo zonna bantunga wozi. Kati nze awo omusaayi guno gwamuvaamu wane nnyo oxygen wakendera nebeera nasitake nga tokyassa. Naye naye banteekayo okuba kyebabiŋŋamba. Sisobola kugamba olwagamba kugambe Of course embeera amangi tegeera. kuba abantu newali osuze nabo n'obasiibula. Ate nga bayidde bujji. Ovaawo oti awo ku kitanda. Okay, already baba tutte edda bali mulaga. Amanyi. Tewasooka mutegeera. Nibo bokka. Okay,
katusooke tugiremuko katono tugenda kubeera ntutandikira. Omukyala bakuleetedde bakukakasizza nti yoonoowo. Bonna tuba tuyalinga, bonna tumaliriza okuyalinga ngenda mu ofiisi nsayiningira the certificates zaabwe, empapula zaabwe n'ebitabo ebyagundi by'osayiningira. Nejjukira mulimu ezo famire zonna nnyingi, zirimu famire nga 3. Kuba omwana omukulu Aisha nange mwana mujjana nnyina zinali mukozizza okuva nga myaka 3. Ejja na maama we. Namusanga mama mwina yo bamutwala ebbombo ye tetwamuleeta waffe eno. Bamukwatira bataata be bafamire ne bamutwala ebbombo. Tukwata keesi zino 4 ey'omukyala eyaseeguya n'abaana abange Genesis ne Israeli tubaleeta e Katooke. Kati oli omwana Seeguya maama we ategedde? Yategeera era ebyo bamukubasookera ddala awo kusiringa ate nze siriiwo ngolete nze bali batutte muki mu ddwaliro kati yajjawo naye nga ekituufu kyo kiri nti omwami oyo okwokya ennyumba yaffe yali amanyi mukyala we yasuze mu nnyumba yange. Nga ayagala amwokyeremu. Naye yali ayagala amwokyeremu kuba eggulu limu yabalabako bombi. Ate ng'obudde bugenderedde. Yabalabako bombi basiiba oyo Saturday basiiba babiri mukyala wange mama Seeguya. Kati oli ebbanga lyali amaze nga tamulaba ng'amunoonya ng'alayika alinze olunaku lwagenda okumufuna lwagenda omulabirako kuba kwolwo ku Saturday yabalaba nga batambula babiri. Kati ye yalowooza nti mukyala we yasuze mu nnyumba yange. Mutegedde mutya nti abookyeza ye? Kati olunaku lwe batwokya bayisaawa 11 ez'okumakya ku Sande. Kati abatwala omwana kati obvious olwa threat zonna eziriwo tumanyi kuba fumaffe tegwali muliro gwali guyinako kyeguvuddeko gwavaako olwa threat ezo zonna ezaaliwo. Kati n'ekirala nti Seeguya already ffe waffe yali tayita yiye waffe nga takozesaayo by then kuba yitabeerayo n'era ebyo n'ebijja obubonero bujja bukulaga nti already yali anoonyereza engeri gyakolaki okuyitaayita awo ebiseera ebisinga. Kati ekirala lwe batwokya akubira Sezaala amuzaalira omukyala ku ssaawa 10. Omukyala ono akolagana ne mukyala we amukubira essimu amugamba muzzukulu wo ne muwala wo bajjiridde mu nnyumba naye nga taliiwo. Kuba nze njagala oŋŋambe gw'olina omukyala omuzaddemu abaana 2 omaze n'emyaka egiwera ku 7 ajjira atya mu nnyumba n'obika nga ne ku sayiti toliiwo n'otajja nawo. Of course ekiba kitandika kukulaga. Kati ye yali sure nti naye no statement gye yakola yali sure n'omukyala yasuze mu nnyumba yaffe kumbe teyalimu. Though era mukyala we yali asobola kujjira mu nnyumba yaffe kuba mukyala wange kuba ye maase kuyagamba baayawukana ku ssaawa 3 mama gye n'amugamba sula budde nga bugenze ye yamulemera kajja asule ko mama Seeguya kangende wange era namukyala wange n'akukwata enkumi ezo n'ajja mama Seeguya n'alinnya bodaboda n'emutwala gyasula naye nga aba kujja kuba kubeera nti yakkiriza ossula naye yali yasangibwa mu nnyumba yange ng'ayidde. Kuba n'obutajja kuba ye yali muntu mukulu ayitebakanga abaana bato yasiyayitajja sula mu kisenge yajja sula mu ddiiro yayitajja kwebaka nnyo nnyo. Kakati byonna bibaddewo abantu mubatutte taata Seeguya kwolwo olunaku aba agenze eyo mbiwulya buwulizi aba agenze ku muzikiti wali okujja abaana be
yali musiraamu sajja musiraamu bamuyita Settuba naye eddala lye abasiraamu sirimanyi naye nga kyemmanyi musiraamu abagenzi okujja abaana be ne bamugamba gonna bakunoonya okiza abantu olwo abantu bamunoonya mu kyalo kati bo bennyini ne bamugamba genda ku poliisi ne yetwala ku poliisi gye yamukwatira. Bano bamugamba agenda ku poliisi ne bamuwerekerako era baleka bamuwerekerako ne bamutwala ku poliisi kuba abantu bandi mutugumbudde baali bamunoonya kyesijja kulimba nti baali batala kumunoonya yetwala ku poliisi fe gye twamusanga oluvannyuma nebaisema nga 3 nga tumaze okuva mu kuziika gwonna olwo tugenzeeyo tuwa statementi zaffe nze Maama kati yali amayita Maama Seguya ayidde kati mumusanze tumusanze kwaffe nzisogerako naye tebasobola namunsemberezaawo tebasobola era bamunengeza bulengeza nti kuba ffe twali twagala kumanya kituufu nti ddala ali muki mukomera mukwate n'essaawa ya leero etwogerera mwali mukomera essaawa zino ali Kitalya gemawulire gennyini okuva ku poliisi y'Ennansana fayiro eyo ogigoberedde lwaki sigigoberera nti omusango ogwo si nze nguwaaba that's a state case yes eyo state case ya gavumenti tugenda nga abajulizi be batuyita nga abajulizi kyebatannabakola tebannababayita Maama Seguya yaliridda Maseguya essaawa zino sisobola kulimba mbwali wano naye yavirira awo bwatyo naye nga mwali n'ennamba yingiina wano mwali ayinza obeeramu oba nga yaddayo mu kyalo kuba talina naye musakyala wa takyalina kyakola ali awo kuba omulimu yalinga mukama we wali mulimu gwonna gwaggwawo bizinesi yonna yaggwawo yonna n'abali bagikolamu kuba ekosebwamu abantu bangi mwalimu abawala bawera 5 naye kati naye ebintu byonna ntubijjayo tekyaliwo kigenda maaso kakati okomyewo osuzeewa kubanga okusinziira ku nnyumba yetugisanze nga tulaba nti tewali muntu wayinza kweyiiza kusula amazima go gali nti awo waliwo omukyala bamuyita Maama Shadiya kubapangisa abo oyo mukikomere ebikomere ebisaidi zeenu mbadde nsula okumala ebbanga paka nasazeewo okujja eno kuba omusajja tusobola beera waliwo abantu ebbanga lubeerera okusoza okusalawo osula eno okubeera eno naye nga tewali kirimu ng'enyumba mujeba temuli kirimu obvious buli kintu sirina ntandika ku zero of course era ennyumba muntu aba agirabye alabira ddala nti otandika butandisi oyalina ebintu byo naye otandika ozzeeyo eziro obeera ng'eyakava mu bazadde kati mbeera ogitwala otya mbeera omuli gamba kintu tekiddamu nekikujjira oba kati ng'omusajja nti otuuka n'oguma kino nkibagamba tewesabira okubeera mubeera yange kuba mulikunaaba tebola kabonero kakujjukiza eitha mukyalawo oba mwanawo kuba buli lunaku nze seebaka era mungenda okunkobera essimu gyenga nakeebaka nze neebaka kumakya essaawa zinangako n'ekiro kyonna seebaka nze seebaka tulo obeera otunula obutunula era nze neebaka misana nze neebaka kumakya nga bukya era nze nzukuka 6:00 kuba sisobola okulabaka babirika abantu nti obadde tobeera nabo naye ye famire yokka gyebadde nina
bebeera nabo buli lunaku bokka. Siina mwana bali mulala, siina mukyala bali mulala, ye mukyala wange be baana bange bokka bembadde nnina. Era simanyi obudde just budde bagamba obudde bwe businga naye nga kiwundu kinene kinene. kitegeeza kati wasalawo ova eri olw'ekifaananyi kyojja ate okufuna ng'osulamu osula mu nyumba n'okuweta obuwesaawo kati abo nabeeranga awo oyo omukyalo okumala naye nga okuweta obuwese eryo ekkubo ogamba nti ogenda waka ng'era ojjukira owawetanga luli ng'ogenda sanga abantu bo owetayinzi bali abantu bamanya abaana bamanya abantu olina omwana nomuyitako nagamba tata Aisha baayi tata Jeni baayi tata Izi baayi naye nga omwana wagamba ekigambo ekyo olulunzaaki ng'akuyise baana bo mannya g'abaana. nze mbeera mu nnyumba yawakyasagenda balimba olumujja nekikulekerako n'oggalawo n'okaaba ekitali kibi nti olina ofulumya mange n'okaaba okumala eddakiika 3 n'okakana musiganga kuyitamu zigenda kuyita n'okutaba amaziga buziga n'okuba n'owulira ng'okaaba oze omulanga teguvaayo naye ng'owulira muli mutima. kiri kumakya ng'olina otuteekanya ka buli kimu ekyo tuteekanya ki kulya ebyokulyobeerawo kati byabubeeyoboga kati genda kulya ki tokimanyi oyakeera ng'omaze nomanya esirosa nti bagenda kufulumira oba emmere kinoli naye kati ani gwonyumikiriza naye tewali baana tewali kuba nze nabeerangawe waka n'abaana bange nobayita nobasala enjala nobayita nomutulimbeerawo nemutuula webalaja kunyumizaayo kyakunyumiriza kuba nze nabeerangawo mukyala yakolanga kale yali mukyala mukozi yakolanga naye nga nze mbeerawo kuba ninakoleranga nankomawo mangu ewaka baisaawa nga 12 nga ndi waka obeerefuna abaana bo siri musajja siri munyowa munge nti oba ndi waddeyo nti lunaku ngenda nsula mu nyumba yange buli lunaku. kaati osazeewo ojja eno wangambye ekyokukola kyo wakiwummuzaamu ekyokukola sinza abadde n'emirimu egirirawo kuba omulimu gwaggwawo nali nkolera ekitongole gwaggwawo 2020 nenkolera Uganda Cooperative Alliance and receptionist customer care receptionist mulimu neguggwawo byagwawo mu kitongole obwo neguggwawo nenyendako ku nasa nenkolera omwami omu awo naye ebya covid ate ebyayingirirawo naye natusala nentandika okusuubula ebintu ebyo kabeji biki nga mbiteeka ekatooka awo nevakedo nabyo nebitambulamu webityo naye bino bigenda otuukawo nga sizoni mbi ngaebintu tebiriiyo babiseera vakedo gobadde ogula $6,000 ensawo ekyo $9,000 nga kapita afiira mu bufiizi era essaawa zino sirina mulimu gwenkola sijja balimba wano opangisawo opangisa wano sipangisaawo wow wange okay sipangisaawo wange mukama abadde annyambye ne musajja mukozi era emanfunye omulimu nsobola okukola tweyanzeege emboozi yannaku nnyo emboozi oba otunuulidde omwami akunyumiza n'olabira ddala embeera ekyamazima embeera nga nzibu nnyo bw'olabako ku bintu ebimu ku byasobodde okukola n'otunuulira ewaka wano n'otunuulirako n'eri olabira ddala nti musajja mukozi. Puroguramu eno erabibwa abantu bangi era etambula abantu bangi basobola okubeera nga bafuna puroguramu eno tusuubira nti abagirabye
n'abagisharinze tusobola okubeera nga omwami ono ate puroguramu eno emutuusaako oyo asobola okubeera nga amufunira ekyokukola kuba abeera waka ku bizibu byonna byayiseemu byonna ekyamazima yeetaaga okubeera nga ate addamu abeere nga abeera mu bulamu obukola osanga anaagenda ateerera mpola kubanga kituufu kyetaaga ebbanga ddene nnyo olaba obeera omukyala n'akukyawa bukyayi naye n'olyanga embeera etabuse naye ate ekyamutuukako. Nga tumaliriza mbadde nsaba otuwulire ekigambo ekisembayo. Oyinayo ku byonna bye wayitamu oyinayo ky'osobola okubuulira akulaba nti ekyaddala nti kuba tubatunda mu bye wakola kituufu temwali nsobi naye oyinayo advice gy'osobola okuwa ku basajja banno? Abasajja bensobola okuwa advice ndowooza era abali mu kiti ky'oyo omwami Ssettuba nti bannaye bonna mwenna abalina emitima egyo ng'egyoyo kintu tokyesibira mu mutima gwe kuba nsuubira abakwebuuza ku bantu basatu yali tajja kukola kintu ekyo singa yalina emikwano otyo singa yalina emikwano ate n'ekintu tokyesibiramu wekka weebuuzeeko abantu basatu bana ti njagala kukola kino oba kino kinyigiriza bweki buli muntu akuwa advice buli muntu nze bwemba nina obuzibu wenjogera naawe advice gyompa enzikakkanyamu n'olina mpa eyiye sisuubira mu nsobola okumaliriza nga ngenze kuliza busesembayo eri nti kino kyekituufu era ofunamu okwo n'ogamba naye musajja bannambi nkole kino ekiraba naye n'abantu betusembeza emikwano si balungi emikwano gye tusembeza ewaka tugisembeze kitono kuba ekyo kiri awo olibbawo oli ekikola noyinza osanga nga toolala mukyala egyakikoze olwondowooza gye tulowooza nti oli obulumi bwayina kale tuganya ayinza okuba yalina obulumi naye nga bulumi ki omuntu alina abakyala babiri ogamba otya nti ono ye gweoyagala okwokya ye woomwokya n'avaawo wayagala okwokya era ogenda sigaza ki kati yatwalira mu famire tetwali mu myoyo gy'abantu abataalina nawadde omusango obusungu tubukkakkanya fena tuba n'obusungu naye lwaki oba okola ekintu ekijjawo obulamu bw'omuntu. Amina kiki wandiyagadde obudde buno? Kyenandiyagadde Mukama era kyensaba abasobola okunyamba gyansaba obuyambi ndowooza nga bubiri. Omuntu singa aba asobodde nankwatirako okuzzaawo ennyumba eri eri eyajja n'ekirala mulimu ogw'okukola byebintu bibiri byensaba nti singa omuntu asobola okunkwatirako yenna asobola okunkwatirako okuzzaawo eri ennyumba nenjitereezaamu nemmanya nti oba esobola okuvaamuko akasente akambeza kubeera omusajja togenda beerawo lubeera nga tukola tuyingiza oba tukola n'omulimu nze ekisinga n'omuntu okukwatirako kirala naye ate ekisinga omuntu singa aba agambye nti omulimu guugwo osobola okwesevingira ozzeewo nakyo osobola okukola ekisinga obukulu naye kyonna omuntu kyasobodde. Amina tweyanza nnyo tweyanzeege omukulu yatuusibwako obuzibu omuliro ne gwokya ye Mukama n'amusaasira n'asimattuka embeera gy'ayitamu mugirabye embeera ekyaddala embeera bw'okirowoozaako gwe nga gwe olabira ddala embeera enzibu yeetaaga obuyambi bwo wenna alaba tutuuse puroguramu eno mu bantu abanaasobola okuyamba omwami ono era nga tusuubira nti naffe tujja kukola butaweera tulabe nga tutuusa puroguramu eno mu bantu abo abasobola okubeera nga mutuusaako ekyo kyeyeetaaga. Tuli basanyufu nnyo mwenna ababeerako ne musharinga ne mulayikinga ne mukomentinga ne musubscribinga ekyaddala mutuzaamu amaanyi era tubasuubiza nti tujja kubeera nga tutuukira ddala ku miramwa ddala gino egikosezza ennyo abantu
ate osanga banaafunamu mu programu eno. Sigadde nze Muzigo Alhaji Abdul Nyamishafi kulwanga Muhammad Chaga yali kamera ni Tamale Henry, Mukama Katonda abankombire.